Yes, nate mbaniza kufaadi TV gimwasize mutya muri mutya ngina kusaba subscribing atompere video no like. Omulambo gwa Kapeesa mu Ddwaliro e Saudi Arabia. Mbirina ngina kuambi kutusako byonna byenkoze mu kunoonyereza olunaku olwaliro. Ngina kusaba subscribing atompere video no like. Bagita faadi TV mbani updates zina value buli kadde buli sawa. Nkutusako biche bitambula ku social media munsi ya Uganda kusana ebweru wayo. Bagita faadi TV bwobo oli mupya liking ato subscribing ato nyigende kade uliwonyinga kade obojja kufuna notification ngantadde video wano ku Faadi TV kisigala ngoje kumidebo ya kufuna bisinga ate ebyo mulembe ensonga za Kapeesa zifute nsifuse ensonga za Kapeesa ku social media TikTok ono musajja mukulu erinnya libadde lyagano abantu abasinga badde tebamanyi abantu abasinga kati sawa zino kugamba akoze erinnya ate nga amaze okufa akoze erinnya ate nga amaze okufa kibi kyokka abantu abasinga babadde tebamanyi Kapeesa ku TikTok nga tebamanyi namumanyi ne kati sawa zino ate bamumanyi bangi olw'ensonga nti kati ate yafudde si kirungi ate omuntu okola erinnya ate nga amaze kufa yandibadde yagalira mu linnya lye sawa zino singa abadde mulamu n'ebintu bya Katonda bannaye byewuunyisa naye nga Bambi Kapeesa ye akyali mu ggwanga lya Saudi Arabia gikoona kuleggulo yabadde asubira okutuuka era abadde bagamba nti agenda kuba atuuka ku kisaawa entebe essaawa yonna omulambo gwe kwati gugenda kutuusibwa olw'ensonga nti bamusodde busondezi sente zigenda okuleeta omulambo gwe jjukira yali yeekutwadda ku kampuni yali yamutwala era nga contract ya kampuni eyo abadde teyagimalaayo era nga kampuni eyo ebadde yamuggyako engalo nga yo tekyamubalanga mmemba waabwe oba ng'omuntu waabwe gwe baatwala okukola e Saudi Arabia olw'ensonga nti ye yabejjamu ate nga ne contract gye bali bateseza ne kampuni nga terinaggwayo kati kampuni n'emwesalako era essaawa zino abadde apambana ye nga ajje ku nga tana kampuni n'emuli mabega nga tana kampuni yonna yonna gy'alimu nga ye apambana ye nga ye ku Kapeesa abadde yeekozesa nga tana kampuni yonna gy'atambulirako ensonga lwaki bwe yafudde kampuni tibyagikutteko nnyo era kampuni singa abadde yafudde nga yali akyakola mu kampuni eyo gyeyagenderamu erinnya lya kampuni lyeyagenderamu e Saudi Arabia bandibadde bamukomerezaawo dde omulambo gwe gwandibadde gwatuuse dde ensonga nti kampuni eba evunaanyizibwa ku mulambo ogwo ebeera erina okuguteekamu ssente gutuuke wano mu ggwanga Uganda naye essaawa zino kampuni yeegamba teyamala contract yaabwe era tebeetaaga kumanya bimukwatako era kati essaawa zino bannayuganda bali mu kusonda ssente amabugo aganaayambako omulambo gwa Kapeesa okuddizibwa eno mu Uganda naye ate kisinga okwewuunyisa ne ssente zikyali ntono nnyo basaba ssente nnyingi nnyo okujja omulambo e Saudi okuguleetera omuntu ng'ogambye kugwetikkira gwe nga gwe jjukira kampuni zo ziba ne ssente ebiseera ebisinga kampuni omuntu bw'afa nga yagendera mu manya ga kampuni eyo kampuni kiba kigiridde eba erina okufuukula nga omulambo ogwo guzzibwa ku butaka wano guziikibwe bagwe famire ye omuntu aba yafudde naye saa zino kampuni yeegamba nedda ffe tebitukwatako oba yafudde yali teyamala contract yaffe kakati awo beeyi abanaasobola okuzzayo omulambo gwe naye ng'omulambo gukyali mu ddwaliro e Saudi naye nga bannayuganda bangi ne bagenzeewo okulabika nga bafuukula nga babakube bafune ku mulambo gwa Kapeesa oba bagukube ku bifaananyi n'amasimu baabalemeseza abo ebyokwerinda poliisi ya Saudi Arabia yabalemeseza kosa n'abasawo okugenda okufuna ebifaananyi ku mulambo ogwo jjukira gavumenti ya Saudi Arabia eri sinyangu ina amateeka gayo nga mateeka makakali nnyo okwawukana ku gavumenti endala amawanga g'Abawalabu ago mugalaba galina amateeka ga njawulo okwawukana ku mawanga gaffe amalala bannayuganda bangi nnyo bagumbye ku ddwaliro okufuna ebifaananyi bya Kapeesa abamu ne balaga nti Kapeesa bamumanyi baagala kumulabako omulambo gwe babaganye yo gavumenti ya Saudi Arabia egamba nti omulambo bajja gulabako nga gumaze kutuuka mu ggwanga Uganda kubanga bo gavumenti ya Saudi Arabia yaguteese mu ddwaliro balinze ssente ziwere bagubawe baguleete e Uganda ku butaka balyoke bazika Kapeesa ninga Kapeesa yafudde bannange era ababagamba nti Kapeesa mulamu nedda temutegenderako ebyabwe omusajja mufu olunaku lwe bamubika nti yafudde lunaku lwe yafa ebinene byowoza nti birthday simanya yavuddeyo ku birthday si bituufu muntu wange si bituufu Kapeesa musajja mukulu gyali naye mufu maiti mufu sijagamba nti maiti nfu wabula omuntu mufu ali mu ddwaliro e Saudi Arabia essaawa zino omulambo gwe gye guli naye nga bannayuganda bagumbyewo bangi abali mu Saudi Arabia baagala kumukuba ku bifaananyi bateeke ku social media naye gavumenti ya Saudi Arabia erina amateeka agaayo babalemeseza poliisi weri ku ddwaliro wali omulambo gwa Kapeesa babaganye okuba ku kibafuna kino kikwatagana ku Kapeesa ensonga lwaki tekuli ku bifaananyi bya Kapeesa ku social media ebitambula ebiraga omulambo gwe wensonga nti waliwo n'omu yafunye kakisa kuba kifaananyi omulambo tewali n'omu yagutuuseeko bakoma
ye nona ku yagwa mazzi yali avuga kapikipiki tiwali n'omu yafuna budde bukuba mulambo ogwo kifaananyi kugamba kiraga nti Kapeesa mu ggwanga mwali ya Saudi Arabia gye yafiiridde amateeka agabwe ganjawulo okwawukana kugana agaffe eno kusamanga gasinga ag'enjawulo Kapeesa ensonga lwaki temunaba kulaba kifaananyi kye ku social media nga kitambula amateeka ga Saudi Arabia ganjawulo ate makakali bateekawo amateeka gaba galina okukola naye nga Bambi Kapeesa ye yafudde ebiri serious omusajja mufu omulambo gwe guli mu Ddwaliro e Saudi Arabia bakyasonda sente okumuzza sente bagenda sonda nsonda okuzza omulambo gwe kampuni tebigikwatako yegamba nedda teyamalayo contract yaffe mwesonde muzzeewo omulambo gwe mugugjewa e Saudi Arabia muguzze Uganda ku butaka sibya munemu naye ebyo bitambala mu saa zino mu subscribing ate mu mpeze video no kalaki bagita fa RTVG mbane updates zina value buli kade busa kutusipo bye bitambala mu ggwanga lya Uganda mbatumideko abasinza mu ggwanga lya Gettysburg wali mu ggwanga lya US mbatumideko katundu bakaita Gettysburg kutumideko mwera